Abantu bangi abalaba engero zange z'empandiika ne beebuuza oba nkikola ntya. Buli lwe nkwata ekkalaamu eno nga mpandiika olugero lwange ndowooza ku bantu basatu. Asooka y'oyo anyumirwa era agoberera era njagaliza ebirungi ebyo byenkola ennamba emu. Owookubiri y'oyo atayagala byenkola naye nga njagaliza ebirungi, oyo nno mwagala nnyo. Kati owookusatu y'oyo nga tanyumirwa ate nga tanjagaliza birungi. Eyinza Gita Charles mu kuzannya nkozesa Inspector Gita. Omwaka guno 2024 gubadde mwaka mulungi. Munkoze obulungi obutenkanika nga muwagira kontenti wange omugoberera ko n'omwagala. Kimpadde essuubi naye ng'essuubi liva mu mmwe. Ne manya nti ate guno 2025 gugenda kuba musufu. Nga sinnagenda wala nsaba nkwagaliza omwaka ogujja ogw'emirembe. N'okusaba nti w'obadde ate otandikira era nga wookoma ate w'oba oyongerera amaanyi mu kuzimba erinnya lya Inspector Gita. Nkusaba onnyambe onjagaze oyo ate atanaba kunjagala, kuba kati mmanyi gwe ambasada wange asooka amanyi nti byenkola birungi. Nsinga nnyo okulowooza ku myaka wakati w'emyaka 5 n'emyaka 15. Ndowooza nnyo emyaka wakati w'emyaka 15 ku 35. Ndowooza nnyo emyaka okuva ku myaka 35 okutuuka ku myaka ejja waggulu egy'omuntu akuze. Lwa nsonga waaka gwenkola ne content gwenfulumya, story ezenzimba, nsuubira nti zijja kulabwa abaana abali mu myaka 2 era mu myaka 2 mu maaso. Kyova olaba bwe mba nkola ekintu ntuula nnyo ne ndowooza nemba nga nsobola okuteekawo ekintu ekyo kijja okubeerawo ng'ojja kiraga n'omwana wo nga tewesisiwala. Inspector gwe muzannyo gwe tuli nagwo ku YouTube nga gutambula mugulaze okwagala bambi musubscribinze nga bw'olaba content oyo gwatambudde mwe mumuyambye okutuuka awo. Views ne zeeyongera, subscription zeeyongera, buli kimu ku mikutu gyange YouTube, Facebook, Instagram, X, sako ne TikTok ne byeyongera okuba eby'amaanyi nga mundaga nti bambi byenkola mu bisiima. Abazannyi bano okuva mu Up Arrows Entertainment ekulemberwa omwami oyo gw'olaba Kawooya Medi. Njagala mbakwanjulire obateeka amaaso omwaka ogujja 2025. Njasooka kwanjulira Namugalo Specials, mwana wa buwala. Omulimu gwe w'okuzannya akumazeemu emyaka 2. Mwana muwala oyo nsaba omusireka eriisa Joji. Ngenda ku mwana muwala ayitibwa Nora Florence oyo gw'olaba. Nno omulimu aguluddemu akumazeemu emyaka egiwera 3. Njagala nkwanjulire omwana omumbejja Teddy, muwala akyali muto ali mu early 20s naye ate bambi munda mu ye ayinamu ekyenjawulo mu kisomo eky'okuzannya. Omulongo Kizza tolina mubuusa maaso, yoyo gw'olaba ayina munda ekimusika era ekimusindiikiriza okukola ekyo ky'olaba akola. Kubossa omwami gwata Diikiri. Omwami oyo nno muyimbi era muyimbi wa njawulo. Nkwanjulira omwami omulala gwata Big Vessel oba ow'akasaale. N'olwekyo naye muteekeko amaaso omwaka ogujja 2025. Waliwo omwana omulala bamuyita Pauline mu The Inspector akuzannyiranga mulamu ow'ensonga. Mbadde nkusaba omusseeko nnyo amaaso 2025. Oyo gw'olaba gwe bayita Shema Melody muyimbi naye akuzannyiranga Muzeeyi Tembo mu The Inspector. Ne mu Up Arrows ate okuzannyiranga detective ne dark stage. Lwekyo mbadde nsaba omugoberere 2025. Waliwo omulongo Nakato. Omulongo Nakato mu Up Arrows naye muzannyi mulungi ate okuzannyiranga mulamu. Tulina waya
muzanyi wa comedy Katemba mu Up Arrows akuzanyira comedy walk stage. So waliwo gwe bayita mulefu era akuzanyiranga mulefu mu The Inspector. So omwaka 2025 nkusuubiza ebintu bingi. Bannamubende mbagala nnyo, bannakasanda mbagala nnyo, bannakampala mbagala nnyo ddala. Ababeera mu UAE ebweru eggwanga mu mawanga ag'enjawulo eyo muweereza nnyo message ku WhatsApp yange nga mundaga nti bimukola mubisiima era nnyongeremu nnyo amaanyi. Kimpa essanyu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti munjagadde ne munfula kati kyendi essaawa zino mu nsi olw'okugobera kontenti wange. Nsaba Omukama abankuumire. Nze ne ttiimu yange tubaagaliza omwaka 2025 ogw'essanyu. Omukama abakuume. The Inspector.